Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video olwo yambusiza ekibuuzo nti omwami wange tayagala kulya mmere waka. Omwami wange tayagala kulya mmere waka, tayagala kulya mmere ya kyaggulo, yeebaka bwebasi. Omwami wange talya mmere waka, nkoze ntya asobole okulya emmere? Ebiseera ebisinga bintu bingi ebiremesa abasajja obutalya mmere waka, naddala ekyeggulo. Ebiseera ebisinga emmere eyo gy'ofumba singa ebeera tewooma, omusajja oyo okulya kwe kujja kuba kutini. Ekyo nkikubulira ggwe omukyala, fuba nnyo okulaba nga emmere naddala ey'ekyeggulo eyo omusajja wakizuula nti enfumba gy'ofumbamu si nnungi, ajja kulya eyo mu kkubo atuuke waka nga tayagala, olw'ensonga ajja kuba amaze okulya. Basajja bangi balya nnyo emmere mu wooteeri ekyeggulo kyokka ng'ate bafumbo. Alya emmere mu wooteeri n'atuuka ewaka n'afumita fooko emmere n'agirekako n'agaana oggirya. Gwe ky'olina okumanya bwe lw'ofumba emmere nga tewooma, basajja bangi kibalemesa okulya emmere. Ekyo nkibabuulira mu abakyala kuba ebintu bino tirajja bibabuulira ebiremesa abasajja obutalya mmere, naddala emmere y'ekyeggulo eyo ekiremesa abasajja obutagirya. Omusajja ajja n'amanyira emmere y'omu wooteeri ng'awulira emmere y'omu wooteeri ewooma okusinga ey'ewaka, so ng'ate kyandibadde kikulu nnyo emmere y'ewaka yandiwoomye okusinga eya mu wooteeri bwe kyetaaga. Kati omusajja ajja n'abeera nga watuuka ewaka emmere temuwoomera, lw'ofumbye enva gaba mazzi meereere, kale nga tewooma wadde ng'abiguza abitaddewo naye ng'enfumbo egaanye. Okitegeera kati ekintu ekyo kiremesa nnyo abasajja obutalya mmere waka ne bagirya mu wooteeri oba ne bafunayo abakazi abalala. Basajja bangi babikola. Omusajja awasa omukazi n'amuteeka eyo muzigo n'amukweka gy'asookera, annyuka ssaawa 12:30 ssaawa emu n'asookera wa mukazi we, n'avayo ssaawa 3 n'ajja ewuwo n'abanga ava ku mulimu ku ssaawa ezo, so nga asoose wa mukyala we n'alya bulungi ekyeggulo n'alyoka ajja ewuwo. Okitegeera ng'akkuse bulungi emmere n'afumita effooko n'agireka ku dayiningi n'agenda ne yeebaka, olw'ensonga agenda okujja ewuwo aleetamu kkuto aba akkuse nga yalidde dda. Abasajja balya mu mawooteeri ekiro nga mufumbo n'asooka n'alya mu wooteeri n'alyoka ajja ewuwo. Kati wasanga ewuwo emmere ng'emmere si mpoomu aba tajja ggirya, aba ajja ggirekako bulesi ku ssowaani agende yeebake oba agende anaabe yeebake. Okitegeera bulungi nnyo olw'ensonga nti enfumbo eba emulemesa okulya emmere. Kati n'olwekyo abakyala ekikwatagana n'enfumba mulina ogitunuulira nnyo, kintu kikulu nnyo. Ekintu ekirala, obukyafu nabwo bulemesa omusajja okulya emmere ekyeggulo oba emmere yonna, naddala ekyeggulo. Obukyafu buno bw'osobola okubeera omuyonjo naye afumbye emmere eyo nga talabika bulungi, nga tomuyonja, nga tafaayo kwefaako, kwegamba ng'alabika bulala n'enfaanana. Ebiseera ebisinga abakyala mugenda ne mufuna abakozi, n'ofuna omwana muto oba nga omwana omujje mu kyalo ng'ebyokufumba tabimanya, eby'omu kibuga tabitegeera, n'omuleka ewaka nti afumbe emmere, abafumbire emmere naddala eyo gye munaalya ey'ekyeggulo. Kuba jjukira omukyala ojja kuba okola n'omwami ng'akola. Kati n'oyagala ofune omukozi omugye mu kyalo omuleke ewaka abafumbire emmere, n'otasooka muyigiriza nfumba ntuufu gy'alina kufumbamu mmere. Olina okuyigiriza omukozi oyo enfumba gy'alina okufumbamu emmere eyo egenda okuwoomera omwami wo. Kuba ky'olina okumanya ggwe omukyala, omwami oyo gw'olaba kikkakatako okumuwa ekyo ekirungi ky'alina okulya ewaka. Ekyo nkikubuulira naddala ggwe ng'omanyi oyagala okunyweza obufumbo. Mulina okufuba okulaba mu abakyala nga muyigiriza abakozi bammwe okufumba. Mulina okufuba okulaba nga muyigiriza abakozi bammwe be muleeta ewaka okufumba. Ekirala mubayonje oba mubabuulirire abeere muyonjo, mubuulirire abe nga yeeyonja. Sinaki nti mugulire engoye omubuulirire ekyokukola, kuba ye aba mupya tamanyi biri mu maka ago, omweyisa mutya. Omuyigiriza enfumba y'emmere entuufu, omwami we ejja omuwoomera. Gwe omukyala obeera ogimanyi, ekyo ky'olina okumanya. Naye omuntu ono gw'oleese yakuleetera obuzibu, kuba ye omusajja walaba nga afumba emmere mukyafu nga talabika bulungi, nga emmere tewooma, nga si muyonjo, ye ky'ajja okukola ajja kwefunirayo omukazi ebbali afune gy'amuteeka
omukazi oyo agenda kufumbira omusajja oyo emmere abeere ng'agimuwa mu budde ate nga mmere ennungi ng'ewooma, awo omusajja ajja kuba agenze. Oba okitegeera, ajja kusigala ng'akwagala kuba tajja kukulaga nti alinayo omukazi, naye ekyagala kikendeera, ekiba kikwagala kikendeera mpola mpola olw'ensonga nti aba yafunayo oyo amwagala, amulaga ebyo ebirungi, amuwa emmere ewooma. Ekirala, kibi nnyo okuwa omusajja emmere obudde nga bugenze. Okitegeera bulungi nnyo ng'omukyala, kya bulabe okuwa omwami emmere ng'obudde bugenze, oba kya misana oba kya ggulo, emmere gimuweere mu budde. Ekyo kikulu nnyo ng'omukyala, weera omwami w'emmere mu budde, oba kya misana oba kya ggulo, kyonna kye kimu, n'ekiba kya nkya kimuweere mu budde. Fuba okulaba ng'ofumbira ku ssaawa. Omanye nti omwami wange ekyemisana emmere agirya ssaawa 8 zibeere 8, agirya ssaawa 7 zibeere 7. Ekyo nkikubuulira, emmere gifumbire ku budde, ogimuweere ku budde, kijja kuba kirungi nnyo. Kuba buli woowa omwami emmere obudde nga bugenze, yajja kwekyawa atambule agende afune gy'ali eyo mu woteeri, akomewo ng'akkuse, tajja kulya waka mmere. Ajja kugamba, ajja kuyingira buyingizi buliri agambe nja kulya edda, kumbe ng'akkuse. Mufube okulaba nga muwa baami bammwe emmere mugibaweere mu budde, kijja kuba kirungi nnyo singa munaaba mukikoze ekintu ekyo. Eky'obudde kikulu nnyo. Ekirala, enfumba nayo nkulu nnyo, okumanya enfumba y'emmere entuufu ewooma. Ekyo kikulu nnyo, kigoba nnyo abaami obutalya mmere waka. Muyige okufumba emmere abakyala, emmere entuufu. Ekintu ekirala kye njagala okubuulira ggwe wenna omukyala oba omwana omuwala, w'obeera waakafuna omusajja ono, fuba okulaba nga omumanyiiza okulya emmere ewaka. N'oba muli mu laavu efaanana etya, fuba okulaba ng'ofumba emmere n'enva. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo. Omusajja omumanyiiza okulya emmere ewaka ekyeggulo, manyiiza bbaawo okulya ekyeggulo, kimufumbire nga kirungi, okimumanyiize, kijja kuba kirungi nnyo. Tajja kubeerawo ng'awankawanka n'emmere y'ebweru. Onaaba okoze ebintu ebyo, kigenda kuba kirungi nnyo. Omusajja ojja kuba omulinamu 5. Ekyo nkikubuulira. Kiba kibi nnyo okuba nga munoonya eddagala eribayamba okwefunza basajja bammwe, naye nga temwe temufaayo kukola ebyo ebisobola okubeezaawo omusajja ng'omulina. N'olwekyo abakyala mufube okulaba nga mukola ebyo ebigenda okunyweza basajja bammwe nga mubalina, ebigenda okweteera omusajja okwesibako, agambe nti ono mukyala wange mu butuufu mwagala olw'ensonga bweti ne bweti. Kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala kye mbasaba mmwe abakyala, omwami olina omumuwa enva nga ziwererako ddala, ate togattira mwami. Enva ziteeke mu kabakuli owaazo, n'emmere ogiteeke ku ssowaani, oba enva ziteeke ku ssowaani ndala, n'emmere ogiteeke ku ssowaani ndala. Weeba nnyama, muweere ddala ennyama ewera. Ekyo nkikubuulira. Weeba nkoko era muwe ebifi nga biwerako, si muwa akafi kamu bufi bibiri. Omwami aba mwami, olina omuwa ekintu nga kiwerera ddala akirye, yennyini awulire nga amaddu gamuwedde. Abasajja bangi bagenda ne balya mu woteeri olw'ensonga nti ewaka omukyala waba amuwa enva amuwa obuva butono, kati n'asalawo agende agirye mu woteeri, oba agende yeetemese yennyini atemese enva azeeriire azikkute. Kati n'olwekyo mu abakyala, buli lw'owa omwami emmere muwe enva nga ziwererako ddala. Ekyo kikulu nnyo nno. Omwami muwe emmere nnyingi, omuwe n'enva nga ziwererako ddala. Ennyama, bw'eba nnyama osobola omuwa ebifinga 8. Osobola omuwa ebifinga 8 byonna n'obimuteera ku ssowaani. Okitegeera, kuba aba mwami yaba yagiguze. Ate abasajja abasinga balina omululu. Ekyo nkibavu, tojja gumumalamu. Olina omuwa ekintu n'akirya n'akikkuta. Oba okitegeera. Mwebali abasajja nga wera naye waba aguze ekintu akigula mu bungi, era naye aba ayagala akirye mu bungi. Kati n'olwekyo mufube okulaba nga abaami bammwe mubawa ekyokulya akikkute, kwegamba amaddu gamuggwemu. Mukimanyi bulungi nnyo abakyala nti abasajja bakutetenkanya. Abasajja bakutetenkanya. Omusajja agenda n'afuna omukazi ebbali. Abakazi abo bagezi nnyo abo ababeera bannamba 2, abagezi nnyo babeera batetenkanya. Ekyo nkibabuulira. Abo bannamba 2
afuna omusajja bulungi nnyo, omusajja lwamugambye nti ngenda kujja eyo ndi ekyeggulu oba ngenda kusuula eyo, omukazi oyo afazali akwata ku ssente ze n'agula oba ennyama oba n'agula enkoko. Kati waagula enva ezo afuba okulaba ng'enva ezo azifumba bulungi nnyo, wamala ozifumba bulungi nnyo ng'aboobeza akatooke bulungi nnyo nassaako akawunga, muceere nassaako emmere ey'enjawulo. Kale n'alyoka ateera omusajja emmere ku ssowaani n'amuteerako n'amuwa ebifi by'ennyama nga biwerera ddala ate nga mmere empoomu. Omusajja n'alya emmere n'awulira nga butuufu aliiridde ddala. Kati ekyo kimusigala ku mutima n'amanya nti wabula omukyala oyo ampa ekintu ekiwooma, ampa emmere empitirivu, ampa enva nnyingi, n'enjira ne mpulira nga n'amaddu gampeddemu. Abaami bammwe mubawe emmere ewera, mubawe enva eziwererako ddala, naddala enva ezo ez'ebifi, okugeza nnyama y'ente, nkoko, ebiweebityo mufube okulaba nga mubawa enva eziwererako ddala. Ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo kansubire gwe wenna omukyala ofunyemu ekyokuyiga mu bino bye njogedde, biwulirize bulungi ofunemu ekyokuyiga. Kiba kikulu nnyo wadde oli aba yakibuuzizza ng'agala buyambi. Banjagala nammwe abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti mufunemu ekyokuyiga. Njagala abaami mubeere nga mubanyweza naye nga munyweza entuufu, etali ya ddagala, etali ya kubawunza. Okitegeera kijja kuba kirungi nnyo. Omusajja osobola omukwata nga just bikolwa byokka nga bye bimunyumira n'abeera nga akwagala akufiirako, oba mukitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo mufube okulaba nga mukola ebintu ebyo nga mubitereeza, abaami bammwe bajja kutandika okulya emmere ewaka wammwe. Ekyo nkibabuulira bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.